Abawuliriza ba CBS abegattira mu CBS Fans Club ettabiri e Kawuku mu Busiro bajaguza okweza emyaka 2 nga bakolera wamu. Bano bakoze emirimu egy'enjawulo omuli okudduukirira Nnamukadde Justin Nakafeero n'ettu lya Ssekukulu ng'era ono asangiddwa ku kyalo Kawuku ng'ali ne bazzukulu be mu muzigo. Nnamukadde abadde omusanyufu ebyensusso agamba abonaabona n'obulwadde bwa mukenenya ate ng'alina okulabirira abazzukulu be. Bazadde baabwe bagenda kweyiiya nabo nga bolaba embeera. Omuyabulira yagenda saamanya. Wano waasinzidde ne yeebaza aba CBS Fans Club olw'omutima omulungi gwe bamulaze era n'asaba ne bamuzira kisaabalala okumukwatizaako okusobola okuvuunuka embeera gy'alimu. Katonda yeebale nnyo yeebalire kuba nabadde mba ndi munnaku mpitirivu nali simanyi nti bino byonna bye mundeetedde.